bagunoonyereza ku bbaala eri Kololo nga kigambibwa nti waliwo omwana muwala ku Wednesday night yagenda ku bbaala eyo okulaba mukwano gwe bayita Mugabo Edward ono naye kaasha mu bbaala eyo yagenda ssaawa nga 8 ogw'ekiro ne batandika okwewaamu nga babaza okwewaamu mu bbaala awo ssaawa nga 9 kitundu ez'ekiro ne bagenda mu ofiisi ya manager. Mu ofiisi eyo tewali kamera nkeesi. Katawo Edward agamba nti mwana muwala ono na collapsinga yagwa nazirika. Ye kyeyakola yakubira muganda we essimu Kalanzi Joseph n'amutegeeza. Kalanzi Joseph naye n'avaayo mu bwangu nnyo n'ajja ne baddusiza omwana mu ddwaliro Kampala Hospital okufuna obujjanjabi. Omwana ne bamuteeka mu life support n'atandika okufuna obujjanjabi. Naye ngeri amawulire gatutuukiridde ne tutandika okuwaffe obw'okunoonyereza. Amangu ago ne tuteeka Mugabi Edward ne Kalanzi Joseph ne tubateekamu akanyogoga paka ku Kira Road Police. Kati bakyali mu kaduukulu kaffe ku Kira Road Police nga tukola okunoonyereza. Naye okunoonyereza kutandise, tetwagala kwogera bingi. Olina amawulire gonna g'omanyi ng'ekwatagana n'omusango guno gye tuli mu kunoonyereza, badde tusaba tutuukirire, genda olabe OCCID Kira Road oba DPC oba OC station, oba oyinza okututuukira wano Kampala Metropolitan ku KNP headquarters olabe CID commander. Bontuukirire otuwa amawulire ago tulabe engeri gye tutambuzamu okunoonyereza kuno. Bbaala eyo mu kiseera kino eringa crime scene. Waliwo obujulizi gye tugenda kuva okugeza okugijjayo okugyeyo mu bbaala eyo. Abasirikale baffe bagenda kuddayo mu bbaala eyo okukola gye bateekwa okukola okukola mu kunoonyereza kwabwe. Ate badde tusaba ate booteera nnyo ogenda kuwummula mu bbaala eyo maddala ku weekend nga leero oba enkya, badde tusaba mutusonyiwe